lunch. We have lunch. We have lunch. Tuli live Makerere Kavule. Kitebe ky'ekibiina ki National Unity Platform. Ensonga esinza okukwata bannayuganda omugabiro ey'omubaka Mathias Mpuuga Nsamba eyasabiddwa ekibiina kya National Unity Platform nti asooka addeko ebbali basooke banoonyereze ku nsimbi obukadde 15,000 obwamuweereddwa ng'akasiimo kubanga bazze balaba abantu ababadde ku kifo ky'obwa leader of opposition tekisoose ku kisanja kino kize kibeerawo ebbanga lyonna naye bonna abaliko ba leader of opposition tewali n'omu yali afunye kasiimo kuva wa mwami Museveni beewuunyizza okulaba nga kisookedde ku mulembe gwa mwami Mpuuga ne beebuuza nti ezo ssente zaayita mu paalamenti oba kyaguddewo bukwi ne baziwa mwami Mpuuga nga ye ng'alina ensonga ez'enjawulo z'abadde akolera mwami Museveni nga tetumanyi ne bamusaba asooke naddeko ebbali banoonyereze nnyo ku nsimbi ezo era bannayuganda abasinga obungi kyabawadde essanyu nga bagamba nti abantu nga bano babeera balabisa kibiina ki National Unity Platform. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omusajja atakkiririza mu nguzi era kyova olaba nti ye yasalawo n'agamba ajja kulwanyisa mwami Museveni paka ng'amugye mu ntebe y'eggwanga Uganda eggwanga likufuna obukulembeze obulungi obutaliimu kulya nguzi obutaliimu kyekubiira. Kyannaku nnyo nti waliwo abeeyita bannabyabufuzi abazze bagamba nti ye Mpuuga yazimbibwa mu byobufuzi yateekebwateekebwa kyova olaba nti ye ensonga zazitambuza mu ngeri ya kisajja kikulu balowooza nti okubeera nga bamuteekateeka yateekebwateekebwa kulya mu bannayuganda lukwe omuntu ng'ofuna omusaala wa paalamenti nga memba wa paalamenti ng'ofuna akasiima kaweebwa bammemba ba paalamenti ate ogatteeko okuweebwa akasiima k'obukadde 15,000 ng'oli ku ludda oluvuganya era gw'owakanya ebikolwa bya nakyemalira awo ne bagamba nti tekijja kukkirizibwa kirabika balina engeri endala ey'enjawulo gye bagezaako okumusimamu bwe bati ne bamusaba ddeko ebbali. Honorable Kyagulanyi Robert Ssentamu y'ensonga gy'azze okwogerako olunaku olwaleero n'okkakasa lwaki omukulu ono bamuwummuzza. Haji Ssettu omusomi w'edduwa yakutuusako pulogulaamu zino era tutambulira ddala naye ng'abantu ab'enjawulo abamugezezzaako bakkiriza kyakola nti gye kiri era badda ne bawa obujulizi kitegeeza nti naawe atanaba mugezaako alina ennamba y'essimu kosobola okumufunira eri 0703 31 39 25 bw'omukubirako ajja kusomera ku dduwa ze era nkakasa nti naawe obulamu bujja kuba butereera. Kunga ensi yonna kunga ra banaye mwetulireko bassebo ne banyabo. Sebo leader opposition ne bamemba ba parliament bonna betuli nabo olwaleero sebo gavana Wakiso ne gavana we Masaka n'abakulembeze ba local government mwenna ba mayors ba councillors sebo secretary general n'abakulembeze b'ekitebe kino mwenna bamemba baffe mwenna ba foot soldiers bannamawulire ba online journalists basebo ne banyabo nsanyuse nnyo balaba olunaku lwaleero. Olunaku lwaleero lwa ssanyu nate tinewankubadde ensi eri mu kavuyo nti obutemu bugenda bweyongera buli lunaku olukya nga bwe tubadde tugamba nti tewali ali safe mu ggwanga lyaffe. Bwe bamala okutemula omunadiini batemula mukulembeze wa nnono, bamala okutemula omukulembeze wa nnono batukutemula muntu wa bulijjo. Tewali ali safe mu ggwanga lyaffe. Kyova olaba nti mu bye tukola kwe kulwana okukyusa embeera eno tubeere nga tulina right to life nga tulina obulamu. Ndi musanyufu nti omulamwa okusinga obunene wano gwakwatagana kinsanyusiza nnyo. Ate okwatagana nga gutanyizibwa mmwe abakunga. Mabakunga twabasindika ne tubagamba mugende mukunge bannayuganda bonna gye bali. Naye era ne tubasaba mukwatagane n'abakulembeze baffe abalondebwa tusobole okutambula nga tuli muntu omu. Twafunanga complaint abamu abakulembeze abalondebwa nga tebakolagana abakulembeze bakunga
ebiseera ebirala abakunga nga tebakolagana n'abakulembeze abalondebwa era mu kunoonyereza nenzuula nti emu kuzaali ensonga enkulu kwe kwali okukayanira obufo kwe ogidde mukunga naye olabika oyagalako neesimbako ekyo nababulirawo nti kyekimu ku bizibu bye tusinza okubeera nabyo abantu abagujubanira ebifo nze njagala kubeera kansala wano nja kufa n'omuntu njagala kubeera meya wano njagala kubeera MP wano nja kufa n'omuntu oba ebyasitwako tebitambula birikeyo naye nga nze nfunye akafo kange tuddamu bategeeza nti akafo ako tekagenda kugasa nga Museveni yakyafuga eggwanga lyaffe mpozi ng'oyagala kakozesa kubba bubi n'ebifo ebyo okubayamba okusobola okuweereza abantu bammwe n'okukyusa ensi yaffe nga tujje nakyemalira mu buyinza mandeeti yo gy'olina nga kansala nga meeya nga MP obeere ng'osobola ojja ekisasayizinga mu mateeka basebo ne banyabo kyetwali tubagamba mu ntandikwa kyetubagamba kati era kyetugenda okubagamba olubeerera struggle yonna nga temukwataganye ebejja kulwa ekitukuumye mu buzibe buno emyaka kati genda 40 kwe kubanga ebiseera ebisinga oli bw'aba akutuddeko bwa kansala wakiri omulemesa n'oleka dikiteta n'ayitawo kati ate nenakyemalira n'atumanya bwe yamanya nti kati okukomera tetukyali tya n'abasuulamu ssente olunaku lwono nsanyuse nnyo nti ndi mu kusinkana bantu b'ewakiso era ebigambo byange bijja kuba bitono naye bijja kuba straight naddala mu abakulembeze abalondebwa ewakiso njagala okusiima ne kusekusiima abakulembeze mwenna abasigadde ku mulamwa mwebale nnyo mwebalire ddala abakulembeze abasigadde nga mukikirira ekifaananyi kyaffe mwebale nnyo mwebalire ddala tubeera tubalaba nange mba mbalaba kuba ensi yajja erimu social media ne bwobeera wamwe ku kyalo tubeeta ebintu biraba tusanyuka nnyo bwe tulaba nga mu abakulembeze nga offisi zammwe tezabagulumiza ng'etaayi ne suuti ze mwambala tezabagulumiza wabula nga mukyali kyekyo kyekimu kye mwali ekirooto kyange kwe kulaba nga tetukyuse bassebo ne bannyabo abantu baffe baagala balabe oli Kyagulanyi gwe balaba mu kampeyini mwada nkunyingi baagala mwada oli gwe balaba mu kampeyini nga tugenze ne tubanyonnyola ebintu bye twali twagala okukola baagala tulabe nga babalabe nga gwe mulama gwe tuliko ate nabakola bubi naye nakola kituufu kuba nagamba abantu nti be bakama baffe ffe tuli ba servant kyetwajja tusuubiza abantu era tulina kusigala nga tuli ba servant mbebaza abasigadde nga muli ba servant b'abantu mwebali nnyo mwebalire ddala ekyokuba nti simwesigadde muli baweereza abantu yensonga lwaki tukyasobola okubeera ffenna wano ensonga lwaki mukyasobola okuyita mu bantu abantu ne babakubira emizira era ensonga egyobazaayo mu bantu nga mwagala okulondebwa mu kiseera kyekimu njagala okwogera ku bannaffe abamu abakikozesa obutamanya abalala abakikozesa omululu ate abalala ne bakikozesa obuswavu abaagenda ewannakyemalira mu 7 nabagamba mu ntandikwa ne mbagamba this is not politics as usual bino si bye bya bulijjo bino bya ddala twakwata emikono ne tugenda mu bantu nga tubabulira ebintu bye bimu byeni mukwogera kati njagala mwena mutunule emabega wange mulaba jayo flag eyo mulaba abaana abo bano abaana bonna battibwa tekuli yali yeesimbyewo tewali baali tebaagala bifo baali tebanoonya ssente baali baagala Uganda empya eyo gye twabasuubiza era buli we twali tuziika bano abantu abogezi bonna bonna babasuubizanga Yasini Kauma samuziika nali mukomera naye bwe twali tuziika Rita oba bwe twali tuziika Frank twamusuubiza ntumugamba Frank kyetusobola okukola kyokka kwe kusigala ku mulamwa gw'oliko yengeri yokka gye tugenda okusasula ekitegeeza bwe tuva ku mulamwa guno tuba tuvudde tuba tuswaziza bano abantu n'abalala batalabika n'abaana bali mu makomero olunaku lwaleero bali mu kusasulira ffe okubeera comfortable kyetusobola okukola kwe kubeera integral kyetusobola okukola kwe kubeera abeesimbu so mwenna si beeyo ewakiso mwekka kati mwe benkwatiriza naye bangi nnyo mwe bakansala namwe abakulembeze abalondebwa ne mulowooza nti tubawadde bugagga tubadde genda kulya gwe obwesigwa bw'abantu bwe bakuwadde n'obanga abakuwadde ekyamaguzi n'okikwata n'osuba ettaayiyo n'ogenda ewa Museveni n'ogamba nze gwe basindise kati ntemera
ebyo tebijja kukola. Nabawoninga ne bagamba sigenda kubiikirira muntu yenna, kobeere mukwano gwange otya, kobeere ng'oli mulungi otya, kobeere ng'ofaanana bulungi, kobeere wa kitiibwa otya, sigenda kubiikirira muntu yenna. Endagaano gye twakola twagikola mu lwatu ng'ensi eraba, nateekayo bulago bwange. So tetuusiruwaza abantu, tuli ku musaayi gw'abantu. Bannayuganda batuteekamu essuubi. Twabayo ne tubagamba ebintu tebali kyamaanyi kye twetagakola okujjako biyimirirako basebo ne banyabo. Yensonga lwaki nja mbagaluba kutiramu abakulembeze abali wano. Jimbeera sibalaba naye nga mbalengera. Bangi kummwe babandeterako information. Naye nga bwe nti waliwo ne propaganda mungi, bayinza okubeereta information naye nga bakuwaayira. Naye we nafuna evidence tetujja kulonzalonza, tujja kukola ekituufu ekirina okukolebwa. Mulese okwemulugunya kungi okumala ebbanga ddene. Naye nga bwe mbagamba nti ng'omukulembeze olina kutambulirako evidence. Ate nabagamba ffe mu NUP mwenna asinga obunene n'asinga obutono ffenna twenkanankana. Ffenna tulina omugabo gwe gumu ku Uganda, ate tulina obuvunaanyizibwa bwe bumu ku Uganda. Naye n'okuvunaanyizibwa tuvunaanyizibwa kye kimu. Omukulembeze omu mwezi ensi ezaakulaakulana yawe ekyokulabirako, naye nga kino ekyokulabirako kigenze kiweebwa mu mawanga gonna gonna. Amawanga China yali ebaddeko nga tadwali nga ffe. Mumanyi lwaki ekulaakulana? Japaani omuntu omukulembeze bw'alya enguzi ye yejjayo yekka ne yeefumita n'ekiso kuba kya buswavu nnyo. China omukulembeze bw'alya enguzi sente zirina okuyamba abantu bazeddiza ye nga ye bamusiba mayisa oba kalabba. Wane waffe wokka omukulembeze yanyagulula ate najja ne tumwongera ebitiibwa, si mu gavumenti ya Kyagulanyi. Waliwo n'omukulembeze omu baatuula ne bannaabwe nga batandika revolution ne bagamba ki ekitulwanaganya ne bano betugobaganya nti Buli Alya, butemu, bubbi. Ne bakola endagaano bino tulagaana okubyewala nti ye nayena kuffe naawe atukulembera gwe tunakwatira mu kikolwa kino nti kiboneezo kyekino. Wayitambale nga munne yennyini nga yaluguddemu eri mutwe, oli kyali wange naye bwona okwatibwa mu nguzi munnange nja kuba sina kyakkola. Mwenna abakulembeze mubadde wano, kakasa mwenna muli attentive. Mugamba president agenda byogerako, ye nja byogerako, oyinza obikola n'otobyogerako. Mwenna mumanyi tiweesibereddeewo wembadde nga ndi mu kutambuza firimu yaffe okwetoola ensi yonna. By the way, twebaze Katonda nti firimu yaffe eyanika nakyemalira Museveni ebunye ensi yonna, era Museveni kati be Uganda bafera naye takyafera nsi yonna yonna, bonna bamuguddeko nga bali omutemu. Naye nga mukyakuba engalo nkomyewo ndowooza mbaleetedde awaadi nsangawo ate amawano wano. Nasanze nga waliwo protest oba okwekalakasa okuli online. Omanyi kati Museveni yalemesa abantu bonna okwekalakasa. Gwovayo ng'olwanyisa bubbi, abaana bakyali mu kkomera kati abaavayo okwekalakasa nga bannabbanja babbye amabaati. So nasanzeyo okwekalakasa online nga bagiyita Uganda Parliament Exhibition, okusomasomako nga bagamba obuli bw'enguzi buli mu Parliament tekyewunyisa. Anita Amongo tumumanyi ne banne beegabira zino. Anita Amongo akozesa 10,000 olunaku, waliwo ebiseera byeyegabira $2,000,000 olunaku. Ngenda okusanga nga n'abakulembeze ab'omu opposition ate nga si balala wabula nga deputy president wange. Kati mukuba mu ngalo musanyusa nnyo. So kyabadde kyannaku, naye nabagamba baganda bange sigenda kuziriikirira, era njagala ffenna tubeere mu kutya, nange kennyini twewale sente z'omusolo. So sikiriza mu propaganda, nennoonyereza nenfuna evidence, era nenfuna nempita meeting
erimu abakulembeze bonna aba deputy president bonna abakulembeze b'ekibiina bonna omuli leader of opposition omuli secretary general omuli deputy secretary general n'abakulembeze ba MP bempa ekitiibwa nga bwe tukola bulijjo nga bwe nakola nga bampadde information nti baleese obukadde 40 ne babawa ba MP ne bavaayo abamu ne bakkiriza ba Kagabo no we Kayunga isebte bandike ne bakkiriza nti sente bazikiriza era nitubabuulira ekyokola sente muzizeeyo abatazizaayo mu abalonzi nabo abakwasa nga kye nakola nga nfunye information nti waliwo be bawadde million 10 ne babyegaana so bwe nakyanjudde mu lukiiko lw'abakulembeze bonna era mukulu munnange mu kitiibwa nakkiriza bannange kituufu nenyigira mu bulyake buno kituufu sente zino twagenda nituzegabira sente meka miliyoni 500,000 ngekyenyiike ti sente ezo sigamba nti bakitaddewo nga polisi yoke wadde kikyamu era nandikiwakanyiza ti naye kwe nazitaddewo nti buli leader of opposition anajja mbu yanazifuna nedda wabula zino tuzewadde nga ffe binafusi siza abaaliwo siza abaasookawo buli leader of opposition anafuna omukisa okujja wano anaateesa ddiiro eyiye ekyo basebo ne bannyabo kyabuwemu ekyo kikyamu sikanya nakyo era olukuŋŋaana lwamaliriza nga tugambye ti mukulu munnange ekintu ekyobuntu bulamu omuntu kyolina okukola kwekola ebintu 3 okusooka kwekuzayo sente z'omusolo ekyokubiri kwekwetondera abannayuganda kuba eyo si ennono yaffe pozi n'ekisembayo kyekyokulekulira ekifo ekyo ekyobwa komishona kuba kyekyabaddemu emikulu bino mbyogera ku mukulu munnange naye buli omu ku mmwe ali wano mukulembeze owa NUP eyo yengeri gye tuyisa omuntu yenna omuli w'enguzi omuntu yenna eyenyigira mu bukyamu singa tubadde mu geto nandikiyise ekituufu kye bakiyita babuyita buki mu geto naye kakati tubeere decent tubuyite bukenuzi so ensonga ezo nzogerako si kukakanya deputy president wange kuba kyali deputy president wange naye okubalaga nti ffena tulina okwekakanya mu maaso g'abantu abatulonda era mukulu munnange yaweereddwa amagezi alikulye komishinera abantu ate tukomewo bupya njagala obbasaba bw'aba akoze ekintu eky'obuntu bulamu mumuwero kaminge twali twanirizaako abantu abasobezza abakoze ebikyamu pozi nga takoze kikyamu naye manyi deputy president wange musajja wa kitiibwa so bw'anaaba akkiriza ddala mu kitiibwa then ajja kukola ekintu ekyekitiibwa njagala obategeeza mu abantu bewakiso naddala mu abantu bawano baganda bannange mulina okumanya nti tulina omulimu ogw'amaanyi okwerepresentinga obupya bangi abasookawo bayonoona erinnya lyaffe ne batuyita ab'enkwe ne batuyita abalyake ne batuyita abayaayi tulina obuvunaanyizibwa okukyusa ekifaananyi ekyo ffe wano ekitubeezawo kyekitiibwa kyokola tuyima nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda ekitiibwa kyekitubeezawo ekitiibwa tekitegeeza kubeera na sente ekitiibwa tekitegeeza kubeera na buyinza bangi abalina sente naye nga tebalina kitiibwa bangi abalina obuyinza Museveni alina obuyinza alina emmundu n'ezikumenyonyi atambula nazo naye talina kitiibwa kubanga mubbi ekitiibwa okifuna lwa buntu bulamu ekitiibwa okifuna lwa bwesimbu kye bayita integrity so have an integrity mark. I want all the leaders when naaba nkyali mukulembeze wammwe mumanye nti nja kubeera mukambwe nnyo ku bulyake nja kubeera mukambwe nnyo ku bubbi nja kubeera mukambwe nnyo ku bantu abagezaako okuzanyisa omusaayi gw'abaana abantu singa banzita leero baba banzitidde mazima naye olowooza ndiwulira ntya ng'ekintu kyenviiridde ate gwe otuuse eno n'okitunda kubanga oyagala obusente obutono ensi etulinamu essuubi. Honorable Senyonyi njagala okusaba ssebo ng'ogenda okukulembera ttiimu eri mu parliament togikulembera gigende gitwala gitunda gikulembere nga muziyimirira ku ebyo abantu b'ennakawa bye bakugamba kuba obasanga bulijjo ne bagamba ne Honorable Senyonyi kino nga kikyamu kiringa kikyamu muyimirire ku nsonga eyo muyimirire ku nsonga z'abaana abali mu makomera abatuteeka mu bifo bino nandibadde soogera gye muli
naye abaana bali makomera batuteeka wano, wandibadde tuli honorable, wandibadde tuli mayor, naye abaana abo stand for them. Njagala okubaagulu nga mbasaba mwenna okubeera bapoliisi baffe, hold us accountable. Nange nga muntwalidde nkiddamu mututeekeko eriiso ejjogi nga nange muntwalidde. Ffenna abakulembeze, you have power over us. Ebintu ebimu sibimanya, ebimu mbirabira ku internet. So be vigilant. Media yaffe abannamawulire ate mbasaamu ekitiibwa, naye amawulire gaffe gali compromised. Wano mu Uganda tewali kintu kyali kirabisizako mu Museveni nga documentary eyo. Mwakalaba bameka bagiwandikako mu mawulire gaffe. Mwakakifuna emirundi emeka nga ffe bannayuganda tuweebwa engule wamu n'omutukuvu paapa. Wakakirabako emirundi emeka mawulire nga bakiwandiise. So gana mawulire gagenda kuwandiika bibasiruwaza byokka. Make sure you are citizen journalists. Make sure you hold us accountable. And in Siamwe Banange, politics is so serious an issue to be left to politicians. Tembelekera febemulaba masuuti nedda. Waliwo omusajja omu yali ayomba ate nenzikizaganya naye nti bali mu kusiba abaana ebakutte ku street kubanga bamusanzemu n'ekipiina. Bali mu kusiba ababbi b'enkoko naye nga ababbi abakulu bambala batya. Tulina okwewala enkola ya Museveni basebo ne banyabo. Siina moral authority genda kuvumirira Nabbanja ngabbi amabaati ng'abange nsirika busirisi. Kale n'olw'ensonga eyo basebo ne banyabo tugende nga tumanyi titugenda kubeera held accountable. Si nze nzekka wabula n'abantu betukulembera. N'ebigambo ebyo njagala okubaagaliza okonectinga obulungi, njagala okubaagaliza okuwuliziganya n'abantu obulungi, njagala okubaagaliza okulembera obulungi nga mumanyi nti eno revolution. This is not politics as usual. Mwebale nnyo mwebali ddala kumpuliriza. Ebyo nno omukulu amaze okukikakasa nti ye Mpuuga yagobeddwa lwa buli bwa nguzi. Abadde bagamba nti eyo yamuweereddwa si nguzi, abadde kasiimo. Mpuuga yennyini mu lukiiko kigambibwa nti yakkiriza nti ensimbi ezo tezaabadde mu mateeka, wabula baazeegabanyizza bwegabanyiza nga bo abantu. Kitegeeza nti eyo gye bayita enguzi, okudda ku ssente y'omuwi w'omusolo ne bagyegabanya bo ng'abantu bokka na bokka. Naye ng'ate waliwo ebitatambula bulungi mu ggwanga. Bannayuganda tebalina malwaliro gamatiza. Gwe ng'omukulembeze wandibadde ogamba nti obukadde 5 obwo waakiri buzimbe eddwaliro limu liyambeko ku banaku abateesobola. Naye bo baliwo okulya buli nga bavaawo batugamba nti kano ate kaabadde kasiimo nga bwe baakawaani ku bakulembeze abazze babeera mu kifo ekyo.